Minisita w'ebyamasannyalaze wamu n'obugagga obw'ensibo Irene Muloni yatadde omukono ku ndagaano ezikkiriza kampuni ya Tullow okutwala enziri z'amafuta ezisangibwa e Kanywataba mu disitulikiti y'e Ntoloko wamu ne Kingfisher olusangibwa e Hoima ne Kibaale. License for Kingfisher to Tullow Uganda Limited. Thank you very much. Minisita ategeezza nti gavumenti okukola endagaano ne Tullow, kampuni yakusasula emisoso gya kakadde kamu mu emitwalo 10 egya ddoola, zino nga zibalirirwamu eza wano obuwumbi 2,750. The total cash payments in United States dollars that we are receiving from Tullow Uganda Limited is 1,169,995 United States dollars. Kino wekijjidde nga Palamenti yali etadde natti ku gavumenti obutabaako ndagaano zonna zekola na kampuni z'amafuta okutuusa nga amateeka mapya agakoleddwa, so nga waliwo n'omusango oguli mu kkooti ku kunoonyereza okwali kugenda maaso mu Palamenti ku by'amafuta. Nze kye ndowooza nti bannaffe abo abasayiniza endagaano zino olwaleero bazikoze mu bukyamu. Kye bandisoose okukola kwe kulinda kkooti n'esalawo negamba nti kubanga eriyo bannaffe abagenda mu kkooti ne baraisinga ensonga ezikwatagana ku mafuta gano olwaleero ge baguza kampuni ey'Abachina n'ey'Abafaransa. Bandirinza omusango ne guggwa. Ekyokubiri, bannaffe Abachina n'Abafaransa banditegedde nti mu bbanga eritali lyawala tugenda kuleeta etteeka erinaaba nga lifuga amafuta ga Uganda. Lwaki tebalinze etteeka ne liyita olwo ne balyoka basayininga endagaano zino? Ekyokusatu, Palamenti ya Uganda yabagamba mulindeko, naye bo tebafuddeyo ku kya Palamenti. Following the discussions that we had and the legal opinion that was given as that the resolutions were advisory in nature. Regarding court cases, I have heard, but as far as I'm concerned, as a ministry, I don't think we've received any summons or any injunctions of that nature. Muloni ategeeza nti yo kugenda maaso n'akola kino yamaze kwebuuza ekimala eri abantu ab'enjawulo nga ne President mwali. We discussed it at cabinet level, at caucus level, even with His Excellency the President. Tetujja kukkiriza Uganda kufuka Nigeria mu nsonga z'amafuta okubanga yeefaaniza nga Nigeria bweri. First of all, tundole kujja okuddayo mu Parliament tulabe nti tukyogerako. Ekyokusatu ne mu kkooti tujja agende. Kampuni ya Tullow etegeeza nti eteekateeka okutunda emigabo gyayo eri kampuni ya China Sinoko ne Total mu bbanga lya wiiki 2 zokka, era okussa emikono ku ndagaano zino kwe kubadde kubasibye. But we anticipate we'll get it done as quickly as possible and we'll be using our best efforts to actually accelerate that if we can. Minisita okukola endagaano ne Tullow kyandeetawo akatubagiro wakati w'ababaka ba Palamenti abayinza okumulanga okunyoomola Palamenti ne kkooti. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.